Njagala okubanga mbabuuzaako yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza olunaku olwaleero nti mugamba mutya emirimu gye mutuusaako engalo gyammwe gye mukola gigenda gitya. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero wabaddewo omupiira ogw'amaanyi ennyo wakati wa Arsenal ne Manchester United. Era empapula z'abawulire zendabyeko ku makya zifulumizza waliwo olufulumizo omutwe ogugamba nti Manchester United esobezza ku Arsenal. Ate waliwo olupapula olulala lwendabyeko nalwo empapula z'amawulire ziwandiika. Naye twagala okwogera, omanye omupiira guno mwagwetegekedde nnyo, twagala okwogerako naawe ombuulire kiki kibadde kitya eyo, abawagizi beeyisa mu mbeera ki bwe tuli aba Arsenal n'aba Manchester United essaawa eno. Naye nsaasira abo abakubiddwa ate nenjagala okuyozaayoza abo aba Manchester United abawangudde nga bukya mu kiro kino kyennyini. Ali ku ssimu yogerako naffe otubuulire omupiira bwe wagulabye. Presenter Wanje nyamu. Mama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Yes. Ku faamu y'amajanja. Bannange Mama John, omupiira gwa Arsenal ne Manchester United gubadde gutya ku side eyo? Ekyatuuse ku ttiimu ya Arsenal mu Lungereza kiyitibwa transfer of Pauline Gray from answer to the Sigida. Sigida? To the Sigima. Sigima. Kitegeeza ki? Ekivvuunula nti enjovu egudde nga teri agisindise. Pauline Gray. Pauline Gray. Kibi nnyo nti abawagizi ba Arsenal olwakubiddwa basazeewo okusula ku faamu yange nga basera. Mbabuuza abawagizi mmwe. Mwafuuka ddi ba night dancer? Mazima. Muguno omusana ogwakadde andi night mwagala kusera mmere yange efuuke nani living sing. Babuuza abawagizi ba Arsenal. Ate nsaba gavumenti eveeyo abawagizi ba Arsenal ebateekeko state of emergency, ebateekeko embago ne tribunal. Lwaki? Bitegeeza ki? Ebayamba obutagwa mu buzibu, obutagwa ddalu, obutejja mu obutetta. Omuwagizi wa Arsenal mu kiseera kino tasaana kusala nkoko. Ayinza okwesala, takkirizibwa kuvuga mmotoka, ayinza okutomera, takkirizibwa kunywa mwenge, ayinza okunywa overdose. Bw'aba musawo agaanibwa okuwa abalwadde eddagala. Ayinza okuba wefu. Gw'alina okuwa eddagala lya sukaali, ayinza omuwa ery'amaanyi g'ekisajja. Naye bannange ng'olwo lwonna omuwagizi wa Arsenal takkirizibwa kugula bintu bino wammanga. Mpulira. Enku, omuguwa, amafuta, amanda, ejjambiya, ensuuluulu n'ennajjolo. Mpulira nnyabo. Ate na kino njagala okimanye nti ekyatuuse ku Arsenal kye kimu ekyatuuse ku Mathias Mpuuga ne Luttamaguzi mu byobufuzi. Bonna baakoleddwako ebikolwa bya Rest in Eternal Peace. Rest. Naye bannange Arsenal eswaza. Golokipa wa Arsenal obwedda bamukuba emipiira nga yeegaala bwegaazi ng'alinga gaalo bulada. Naye olowooza Mama John ki ekyakubizza Arsenal? Abakuuma ddembe okukola ebikolwa bya bad touches ku mukyala wa Bobi Wine. Babi kyala? Yes. Maama Kampala Solomon yagambye baamukozeeko ebikolwa bya pick and play. Touch here, touch there. Nga tabawadde lukusa. Ekyo kye kyanyiizizza abazannyi ba Manchester United. Ne basalawo okukuba Arsenal. Yonnange. Nze mbadde sikimanyi. Naye presenter kambuuze. Mbadde sikiraba bwe ntyo. Ekyatuuse ku Arsenal. Mu Lumerika kye bayita pain in the ass. Simanyi bulungi. Nkivvuunule mu Luganda okitegeere mu bwangu. Obulumi mu. Nedda maama. Nedda tusaasire rediyo si ya jjajjaawo. Rediyo ya muntu wa bulijjo. Hello. Ali ku simu.
baba wananyo baba wanadda twagala tulabe ani asinga okugoba baba wananyo baba wanadda wangi taata nze batalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala Premier League nkiddamu egenda okutwala Premier League terina weekitwalira wakana tejja kisobola nze nkiwakanya omupiira wagulabye eyo ttiimu ya Arsenal bulijjo tubagamba terina maanyi eringa akakadde akeekaniikiriza ku kyalo nga kagenda kavuma buli omu kagenda kwogera ebigambo bingi naye nga n'empewo ekafuuwa ne kagwa twabagamba eyo ttiimu ya Arsenal bulijjo erina amalibu wadde Katonda abadde agezaako jjuwa ennyama naye tesobola kugaaya mbi tuusireesi mbi terina mannyo ate Arsenal bw'etaweerwa yandimalira mu kifo ky'omunaana sizoni eno kubanga awo weeri ebadde etukuumira kifo mmwe baani aba Manchester United ttiimu y'abangi ttiimu empanguzi naye mukubyeyo omupiira gumu baaseka nnyo bwe twabagamba luli nti twazannya bulungi naye ne batubba kaakati bakirabye nga bwe tuzannya obulungi ate ne tugoba nkitegedde ssebo na kino nsaba okijjukire Arsenal tesobola kutwala kikopo lwaki Arsenal yeddira bikopo gwe muziro gwayo ekikopo kyokka Arsenal kyegenda okuwangula mu myaka gino egiddako emingi ennyo kyekikopo ekyokubeera namba 2 baba wananyo baba wanadda twagala tulabe ani asinga ggoolo ngase netwala ekikopo munaakola mutya sebo mbadde nsaba onkubireyo kayimba ki okamperezeko abawagizi ba Manchester United yonna gye muli nga kagamba nti I'm not a qualified physician but I'll give you the injection luyimba kyolwo